Katugezeke wa Alien Skin. Alien Skin. Ensonga ziri bweziti. Waliwo omukyala gwe yazaalamu yeekubidde omulanga ku poliisi. Yeekubidde omulanga ku poliisi ng'agamba nti Alien Skin abadde amukuba. Alien Skin nti yakola obujoozi obutabangawo. Yateeka abakyala babiri ku fangoni. Omukyala namba 1 ne namba 2 nga babeera ne nazaala waabwe. Omukyala wuno atandise bw'ati ulira gwe. Amanya gange nze Namusoke Aisha nga nsinziira Makindye mu Kizungu nga nzize okwekubira omulanga ng'ekindeese wano eno okuwawaabira ensonga zange. Kati abaana bange bamuyita Murana Patrick aka Alien Skin, abangi gwe mumanyi omuyimbi w'eggwanga nga nze kuwawaabira nsonga. Nina obuzibu nze nga nze ndi mukyala muzadde naye empisibwamu si ya mulembe. Nkubibwa nchunyizibwa mu maka gange nze omukazi ow'abaana abasatu. Yakeera enkyali nzaala abaana basatu balamba. Mmaze naye emyaka 9. Firstborn wange ali myaka 7, addirira ali mu myaka 5, omulala ali mu myaka 2 n'ekitundu. Ng'era ekindeese wano eno kwekubira mulanga. Nsusse okujoogebwa okumanyiiribwa nga balina mukyala we Namutebijjogu. Ekimala ekindeese saalivuddeyo naye ekindeese okuvaayo. Nkubibwa mbonyaabonyezebwa mu maka wali eri, siweebwa kitiibwa. Abaana bange bakyali bato nnyo okubalekawo basuulawo. Abaana tewali mwana yatuuse kuva ku nnyinawo. Aisha akyatugamba Alien Skin amwinamu abaana 3. Ulira. Naye ku budde buneeno baabandesezaawo abaana bange. Omusajja n'ankubakuba bubi nnyo n'okungoba n'angobesa 6 gwa kiro. Mbakugwa ku bantu ne bantemuloba ne bantematema kiki yaligambye bakadde bange. Maze ebbanga mbonaabona lwakuba mbaddeyo eyo nga nsiriikiridde nga sirina kyakukola. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu. Nchunyizibwa mbonaabona. Omusajja tafaayo yeekubira ludda lumu. Alaga nti oli owokubiri ye buli kimu. Ankubidde mu maaso ga nazaala wange, mu maaso g'abaana bange, mu maaso ga buli omu yenna ku bavubuka abali awo ku fangoni. Mpulira nange embeera nnyigiriza ngikooye. Nensalawo nsitukiremu neekubira omulanga era nga njagala nzirizibwa abaana bange kuba teri mwana yatuuse kuva ku nnyinawe. Aya. Myaka 9 bamuyita Aisha Namusoke. Alien Skin yamuteeka ku fangoni ate nga mulimu ne mukyala muto ne nazaala awo. Ulira bwagamba. Olunaku lw'ekiro olwo nabadde ndi awo nga bampita ngende nnona abaana bange. Basula eno batera kusula wa jjajja waabwe. Mpitibwa ngende nnona abaana bange. Kageri nti baagala nnyo bambi jjajja waabwe. Ngezaako okubajjayo abaana bakaba bagamba baagala jjajja waabwe baagala jjajja waabwe. Nga ne jjajja waabwe ngamba bagendewa basule ewange. Batubeera mu kikomera kye kimu ne nazaala waffe abeera omwo. Ekitwawula nti nnyumba zaawukana naye tubeera mu kikomera kye kimu. Ntuuka okunona abaana bange. Abaana bange bakaba balaga baagala jjajja waabwe. Kitaabwe gye yavudde n'obusungu obungi n'angamba abaana lwaki tobaleka. Abaana be baba tebakwagala lwaki tobavaako. Mugamba jjajja waabwe yampise nkole ki? Mbatwale bagende basula eri nange. Omusajja ekyavuddemu mu busungu obungi n'angamba abaana lwaki tebakwagala. Nankwata nankubaakuba. Aya. Tebamutyabula bwe batyo. Nga tetunnagusala ate Alien Skin bwe tuba tuzeeyo emyaka 2 ku 3 emabega. Alien yalina interview gye yakola. Waliwo abagamba nti omukyalo ono bayinza okuba waliwo abamuseetinga oba kayinza okuba waliwo kye baagala okuyisaawo mu mbeera eyo eya music oba nga waliwo abalwana Alien mu mbeera eyo. Alien yavaayo n'ayogera nti omukyalo oyo baali baafuna obutakkaanya era ne baawula. Akadde kano kyekimuleese. Omukyalo kyamuwobudde anti nkojjira kati wakana watabuka nikono sikyacapa ate nga n'amaka nago wakana walinga abaali bandaba okusobera wakana ne mu kibira. Awo ntwawukana ne madamu kati wadogo nimbakwata nimbatwalewa omukadde okitegeera. Kati awo tene tuddawo buto wano tekugula awundi sofa kati netugikuba nga sinaako yadde ekimbonyabonya kati wetugamba nti kugenda n'okubakola kuba kugenda. Enyumba n'ebintu n'ebisuula ebweru kati olina ddala kuleeyanga omuntu atandika obweki kusibalo nno ssebo kusibalo era nze bintu engeri gye ndi omukkiriza
nanti chikize ndo workshop nejita na mapichinga baniga mwana wano ebiri muno mchala yamala nakomawo ajama jemno chati yamala nakomawo nenkuba nenfuna nenkuba kati nezitulayo nga bwe kiri kati nenda banga badogo ote baja kubimanya nti obo mukulu yawukana nani ne mama wakategedde kuba nalimba twaza omukadde byali binnyo ne batwala na kaboda era ne mbagamba mwana n'abasifuuse serebu boy mugenda kukula ne jjajja wammwe ngano byekigambo omwali mwaka gumula alinga mwezi atu otegedde era kawe sifuuka serebu kale Alien nganyonyola ku nsonga z'omukyalo ono nenguwa nakajojuzi waneeno ya nenga maze okubanga kyo kituddeyo nga ya kati ajina basa ne mama waabwe ne mama balina mujjayo eri waabwe kuba n'obeera ne badogo be bagana gye babeera kuba naye tasobola gamba be waabwe nti nno twayawukana nga tannafuna automatically bajja kubagamba twalinga mu yala netwawukana mu yafuna abagamba yamala okufuna n'akolaki nankima nansuulawo singa batomunonyeeyo mugamba nti kale beera ne badogo be tasobola gamba bantu nti nno kale yensonga bwe yali Alien ng'agitangazaamu y'omukyala alumya emmeeza agamba mu kiro ekyakeseza mabegakaawo bamugobye na kiro wulira obulumi busuze bannaye abansaba kunziruukirira nfune eddembe ly'abaana bange babandesezaawo ne bangoba budde bwa kiro enkwata kubona entambula naye nga neewa okudda sitegeerawo ne mu famire yange nti okuddayo kuba bajjangaawo nga babavuma buvumi babagobaganya aya akyatubuulira lwaki bamugobye nsonga gyampa olw'okuba we namuzeemu ku by'abaana oba tatuwanyisinganya ebigambo nga ngezaako omugamba nange ebinnuma bwe nagezezaako omugamba ebinnuma mu kaseera ako nga naye ensonga zitutte pasono kwekunkuba nga ngamba lwaki ye muddamu ye tebamuddamu nankubakuba buli wamu wamulaba nze wannuma akuba sirina kyakkola mbadde sirina bagenda naye leero mbadde ndi mu process egenda okuguwaaba ekimala kimala nkubiddwa ekimala okuva we yafuuka serebu azankuba nga nalisobodde okuvaawo naye akageri nti ndi muzadde baana bange be basinga okunnuma ssebo bato nnyo abaana bange yabanzigyeko agamba kimu nti sobola labirira abaana bange kale mujja wanaabalabirira akyatubulira Aisha Namusoke tubeera ffenna naye yafuna omukazi omulala nze yanteeka wali nga kifaananyi era weewatyawo we tubadde buli kimu awulirira mwoli omukazi owookubiri gwe yaleeta siinaawo mirembe waka nange ne nedduukira ne ŋŋamba nsaba neekubira omulanga bannaaye abaana bange naye babampa ye simuyinaako buzibu wadde mbafuna abakyala baawulira baayagala naye ampa abaana bange nfune wembeera nabo so abakkiriza beera na mukyala mulala abayina basomba n'aleeta ne bamala ne bagenda nze tandabirira bulungi seberaawo mba nkuliira simanyi nsonga kijjaawe naye nze nkugambye nti naalibadde movinga ono oba oliawo naye yanteekako embeera taagala mbeere n'abaana bange ate nange so amulekera abaana bange era kale dino beerawo bakukuba oba oganye agamba nti mujja we ono omupya yasinga okuwa yafuga n'okufuga atya twali tubeereyo mu kansanga eyo mu kiwempe sefu yafunamu ku ssente kwekudde eyo gye tuli emakige mu kizungu naye okuva we yandeeta ewuwe sirina mirembe mujja wange yayogera ne waba yagadde tuyisinganya mu nkuubo weetu naye ne waba yagadde n'okulwana aba yagala kuba kulwana kwennyini ngagezaako omugamba atwawule kale asigale ne baawulira baayagala naye n'obuyambi bwennyini agaanya obbumpa ssente agaanya ozinga alaga nti ze nina kubeeraawo naye nga mu kubeeraawo ate siinaawo mirembe kale mukyala wa Alien Skin ono ulira basabye obuyambi mulimu ne palaso nfukamidde ku mavivi gange waneeno sirina mirembe nze gwe mulaba mbakoowoola bataata ne bamaama abalina obuyambi bonna abasobola okunziruukirira mu nnyambe nzirizibwe abaana bange nfunewo embeera n'abaana bange kuba sirina musango nange nabazaala sirina musango gwe nakola nazaala buzazi n'endowooza ngenda beera n'emirembe naye gigaanyi sirina bonna mbakoola bekikwatako nga nsaba buyambi bwammwe nga nsaba nnyambibwe
bamama Nabbanja, baba Mafina mwe nambako olaba Uncle Bebe, bafulu figa bamama fulu figa bwe nambako bonna bekikwatako n'abakulu ba Uncle Palaso bwe nambako bannayensaba munziruukirire ndi mukyala munaku sina kye nina nange ng'ego nno okuva Kabira asabye Palaso ne Fulufiga Kabira tebamugoba kati nno poliisi eyise Alien Skin akole statement ku nsonga ezo poliisi egamba etya kituufu waliwo omukyala yazze poliisi yaffe tatwe akulumiriza omwami Mulwana Patrick kuba nti tamuwa buyambi bwa mwana otadde okuba nti namulumiriza obutabanguko mu maka tuyita domestic violence ensonga eyo tuli beetegefu oginoonyerezaako naye waliwo n'ebimu bye yatusabye tunoonyerezeko ne tumutegeeza asobola okutuukirira family court yaabwe Makindye n'aloopa direct nga poliisi si yebinoonyerezaako kuba ebintu ebimu si byangu byakukaka musajja kukolera okuggyako kooti yokka yeyinza okuba nti ndemukaka bikukolere si poliisi so waliwo bye twamusabye agende direct mu family court yekubira engulu wabaerawo ebyobugagga nga babikola wamu nga naye ayagalako kooti yerina obuvunaanyizibwa si poliisi naye ensonga ey'okuba nti waliwo obutabanguko mu maka twabawadde ebbaluwa bagiwa omuntu yenna oba kyeyamaani oba n'abakyala asobole okuba nti nagituusayo eri Patrick Mulwana asobole okuba nti neyeyanjula